Omuvubuka ono ategerekese nga Ekibazo Sulaiman mutuuze w'e Kasanje mu disitulikiti y'e Wakiso. Wabula ono yeewuunyisizza abatuuze ate bwe bazudde ebintu ebiteeberezebwa okuba ebibbe oluvannyuma okugenda ne baaza mu maka wabadde asula. Mu bimu bye yasangiddwa nabyo mubaddemu emifaliso, amagaali, rediyo ne TV, amasimu, kompyuta, ssaako n'ebisolo omubadde embizzi n'embuzi. Abatuuze ku kyalo kino beewuunyizza muvubuka ono omuto bw'ati okubanga yeenyigira mu bumenyi bw'amateeka wamu n'okumenya amayumba n'okusitukira mu bintu by'abandi n'abibba. Abaana tubakubiriza bakole tebaagala kukola. Mwana muto, myaka mito, simanyi oba kiva ku ndera oba twagala bwagazi baana kuba kati omwana oyo ali myaka ngaabi. Abaana buli omu gwasanga gwasongako ono namuguza kino ono namuguza kiri tetumanyi kyakukola. Omuvubuka ono akkiriza nga badde aludde ng'atigomya abatuuze awatali kutaliza muntu n'omu nga mu bano badde atigomya mwe muli n'abooluganda wamu ne bakadde be. Zino embuzi zisanga wabweru naye nga oluusi oba ku makya oba kiro iso nzisanga bajanise naye gogogwa ejjajja gwe nagujja mu nnyumba. Ssente w'eggombolola y'e Kasanje Ssemujju Joseph alaze obwennyamivu olw'obubbi bukudde ejjembe mu kitundu kino wabula n'ategeeza nti abantu batigomye ekitundu kino ate be bamu ku abazze bakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka ate ne bateebwa. Ababbi bakwatibwa poliisi efaayo n'ekwata ey'e Kasanje naye ate poliisi y'Entebbe neeta abantu abo ne bakomawo ne kkooti. Kye kisinga okutuluma poliisi y'e Kasanje ekola omulimu gwayo n'egutuukiriza abantu ne babajjawo ne babatwala Entebbe tulowooza nti bagenda okufuna ebibonerezo byabwe ate ne bakomawo. Wabula ategeezezza nga abantu b'ekitundu kino ate be balemeddwa okugendanga mu makooti nga babayise okuwa obujulizi ku abo be baba bakwatidde mu bubbi. Nti bakwata abantu nga babbye bo ate kkooti n'ebayita bagende bawo obujulizi ne bagaana okugenda. Kati tumanyi oba poliisi eneekola omulimu ogwo okusomesa abantu nti omuntu baba bamukutte ne batwalwa gwe omubbi okomplainanti oteekeddwa okugenda owo obujulizi kubanga ne kkooti oluusi tujja ginenya katuginenyeza bwereere. Akulira poliisi y'e Kasanje Sendi Kaddiwa ategeeza nga omuvubuka ono babadde omu ku kibinja ky'ababbi abadde banoonyezebwa era nga kati agguddwako emisango egy'enjawulo. Wabula ekyokubba abavubuka bakitadde ku gavumenti etafuddeyo kuba abavubuka bano mirimu ekisobola okubayimirizaawo nga kino oluusi kye kibaviirako okubba. Gavumenti ewa abantu bano emirimu abavubuka etuwa emirimu. Sala gavumenti etuwa emirimu tetwalidde funa bulungi gavumenti etuwa emirimu tufune emirimu ebirombe yabisiba tekyali muntu agenda mu kirombe tufune emirimu egyo. Ebyuma babiwera babiwere. Abaana bakeera kuzaala buddo sayize eso. Oluvannyuma Kibazo asibiddwamu emu ku mbuzi z'abadde abbye mu Bulago n'atwalibwa ku poliisi y'e Kasanje wamu n'ebintu byonna byasangiddwa nabyo era ng'ono agguddwako emisango egiwera gyonna nga gya bubbi. Alozia Sengendo, WBS TV, e Kasanje mu Wakiso.